Farida Masaba ne Reste Birungi bannakibiina kya NUP be bagyiddwako emisango ebiri okubadde ogw'obutujju n'ogw'okukola ebyokulwanyisa ebijingirire nga gibagyiddwako omulamuzi Sarah Namusobya owa kkooti y'e Nabweru. Ababiri bano be bamu ku bantu 11 abaludde nga bavunaanibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokutaano omwaka oguwedde nga mu kkomera babadde baakamalayo emyezi 10. Kkooti esobodde okutaako babiri era nga bano kwe kuli omukyala Masaba Farida ne Birungi Reste. Naye ate mu ngeri endala kkooti eyongeddeko ate abawaabirwa abapya babiri. Omusango gwongezeddwayo okutuusa nga 5 omwezi ogwokusatu omwaka guno era ng'omulamuzi ku lunaku olwo alagidde abasibe baleetebwe mu buntu mu kkooti. Kyokka wabaddewo katemba ku kkooti abakazi ababiri abayimbuddwa ate bwe bazziddwa mu bbaasi y'amakomera okutwalibwa era bannamawulire ne bannamateeka bbaasi eno bagobye engoba okutuusa lwe babateeredde mu kkubo era kitegerekese nga abasibe abayimbuddwa bakukusiza bakukuse okusiba mu mmotoka ebongeddeyo. Kya buswavu kubanga omuntu yenna bwe wamala okubeera ng'aweereddwa eddembe lye ate tusuubira kulaba nga ate asigadde mikono gya prison oba nga ate atambuzibwa mu baasi ya prison kubanga aba asigadde ng'omusibe. N'olwekyo tulabe Katemba abadde atali musasulire naye oluvannyuma tulabye nga tubagobye okulaba nga bata abantu baffe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.